Okyali ku program Know Your Rights n'ekitongole kya Justice Center Uganda ekyajja okuyamba bannayuganda okubasomesa amateeka n'okuyiga okweyogerako. Mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri tugenda kuwuliriza abakungu okuva mu bitongole bye twayogeddeko waggulu nga baanukula abatuuze b'omu kitundu ky'e Nateete ensonga zaabwe ezibaluma ssaako n'ebibuuzo ebibabuuziddwa okubiddamu. Kyembasaba basajja bannange yadde ng'omulamwa olwaleero gwabadde nga gutunulidde nnyo abakyala naye naffe Justice Centers ffe mwagala tugoyingewa. Ani agenda okukola ki? Ani agenda okutulwanirira? Ene enkola eya Najja na Kaveera naye ngenze ne Fuso nedda ereesemu ki? Ereesemu ebizibu. So mbasaba n'okwegayirira bano abantu gavumenti yafiirwa abawi b'omusolo ate nga abaloozi b'akalulu tekyandibadde kirungi okuba nga tufiira mu bintu bw'ebiti. So mbasaba abasajja bw'oba olina ekikutawaanya nga kyekuusa ku by'amaka vaayo. Omukyala bw'aba yakuyisizaamu egaali jangu tukole ki? Jangu tubayambe. Bw'oba ogenda kukwata omukyala etteeka ligamba oba olina okubeerako n'omusirikale nga mukyala. Njagala tubeere serious. Ebyo ly'etteeka kye babagamba. Etteeka ligamba bw'oba ogenda kukwata omuntu yenna gw'osuubira either muzi wa misango oba suspect olina okubeera ng'olinawo ki? Omukazi. Either nga mu poliisi oba bwe kiba kiganye kangambe ng'ogenze mu kitundu abapoliisi abalimu basajja bokka naye nga bagenda okukwata muki? Mukyala. Balina okunoonya n'abakyala b'ekitundu bagende naye abayambeko mu kukwata ki? Otherwise ebintu byogenda kukwata omukyala nga tolinako omukyala yenna bw'alikwefuulira n'akuteekako ebisango nga kya kapito mwamukutte ogenda kukyejjako ng'otegeera ki ekyo kitegeeza. Era ngamba ne ba court bailiffs baba nga agenda kukwata omukyala yenna nga bagaba kubanja abasajja bwe bajja nga tebalinako omukyala yenna gaana bagambe otogenda kuvaawo okitegeera. Ate kambawo amagezi amatono gwe bw'oba olaba nga baze kukwata nga tebalinawo omukyala yenna asobola kukuuma rights zo ng'omukyala. Funako neiba abateekeko ki? Kamera. Omanye ennaku zino abannayuganda baliko ebintu byebukola. The moment okwata kamera eyo n'obakwata akavidiyo engeri gye bakukwatamu nga teriko omusirikale yenna oba n'abakyala kyalo nga mukyala aba bakukutte n'okuba nga alina amaanyi agenkanawa. Akavidiyo ako kagenda kutambula social media ejja katambuza ajja kusema nga ofisi etakoze eki nga taliimu. Okusomesa abantu ku ddembe n'okwewanisa okufuna endagamuntu oba national IDs ensonga y'amaanyi nnyo etalekeddwa bweru mu lukuŋŋaana luno. Mbadde mbagamba mweteekemu amaanyi mugende mufune national what? IDs. Ate national ID yo bw'oba osobola ng'omaze kugifuna na myaka 10 genda ogikole mu photocopy. Original giterekewa ewaka. Photocopy gy'oba okola ki? Gy'oba otambula nayo. Polisi bw'emala kukwata nti gwani ndize Semakula ekikakasa nti Semakula kye ki? Ddayo photocopy ey'okole ki? Okolera wa anti mbangalira wali nkolera wali Kituuma naye mbadde ndi wano mu biseera byange eby'eddembe mpumuddemu. Okitegeera kati omuntu uba ng'awumuddemu nga talina kyakola musango ki gwakoze? Ogwo omusango tiguliiwo. Kyekyoraba in most cases oluusi babakwatira ku misango egira under public nuisance edda yabeera idle and disorderly naye omukulembeze w'eggwanga yagaana nti omuntu ayinza kulaba omuntu ng'ali awo n'ogamba nti oli idle ogwo omusango ndalagira kukole ki? Guveewo. Naye somehow bayinza kukwatira bakuleetere mu public nuisance. Kati public nuisance kitegeeza ki? Bembadde nabo bagiyita public nuisance. Ng'oli ku musango ki? Nti public nuisance. Omwana ogamba abantu bano. But the case is public nuisance. Ensonga ya domestic violence oba obutabanguko mu maka abantu abamu bagamba nti oluusi kiva ku buteebuuza kimala ku muntu ki gw'ogenda okuganza. Abatuuze bakubiriziddwa okwebuuza nga tebannaganza baagalwa baabwe. Mulina okubeera serious. Mulina okubeera serious. Kubanga ffe ekitonde ekikazi
ekitonde ekisajja professional abadde akulogerako wanga abadde ayogera ku basajja abasajja bali fani ye omusajja bw'amala kufuna kyayagala ebyo babikoze eki tuba biwedde ebisigadde ebiba bibyo nze bwe maama nze kufuna kyenjagala sibeera na bizinesi naawe omuzima gubadde guwunduninye kuba gunvudde kuki ku mutwe kati gwagusigazizza wamanye engeri gyogenda kukola ki kubeera nagwo ekyo njagala mukimanye from me so ono agenda kulekera omuzimu gwe sooka omanye avaawa awangalirawa akola mulimu ki sadala omanye omuzimu gwe engeri gyogenda kumusemberera akubulire kulyaki okay naye bw'osanze omuntu tomumanyi oli mukugenda naye ogenda naani bill application oba okutibwa kakalu ka kkooti ensonga ya ddembe ery'obwebange nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka 1995 naye abantu abasinga olw'obutamanya amateeka n'enkola eyitibwamu okusaba akakalu ka kkooti tebagimanyi. bakutte bakuleese nga bakakuleeta mu kkooti ku musango nga si yanagomola oba olina eddembe okusaba okukola ki okweyimirirwa ddembe lyonga munauganda ery'obwebange ssemateeka yeerukuwa sinza alukuwa nze ng'omuntu. Okusobola okweyimirira omusibe waliwo ebiwandiiko ebikwogerako nga gwe omuntu agenda okweyimirira omusibe era enkola eno etandika bw'eti. naye okweyimirirwa olina okuba ng'olina abantu aba babiri abagenda kweyimirira atirisi abantu abo buli omu alina okuba ng'alina ebbaluwa okuva wakyamana era si wamu kitundu gyakola ki gyawangaalira omuntu oyo asaba okweyimirirwa naye alina okufuna ebbaluwa so ebbaluwa zibeera 3 emu yoyo obugamba yaza omusango ebbiri zaabo basuddiza baze kumweyimirira omuntu yenna aze kweyimirira mu kooti olina kuba nga olina kye bayita national ID oba driving permit oba passport olina kuba nga olina ekintu ekikwogerako in short tosobola kujja nondeetera feesi yo nti mulamuzi nze kuyimirira muganda wange ninkubuuza gwani nti nze mukasa ekikwogerako nti mukasa kyekintu sirina kati mba ndaba embuzi ng'etambulira mu muguwo sagala ebintu ebitali serious bw'oba oze kweyimirira mu muntu jja ng'oli prepared soko wa chairman akuwe ebbaluwa omala kufuna ebbaluwa zo ojje ku kooti bwe basoma omusango mukasa ayimiridde fetubuuza waliwo abamuyimirira nti weetuli togamba weetuli ng'otudde gamba weetuli ng'okola ki ng'oyimirira kooti ekulaba entoze tugende mu process oyimirire omuntu oyo kati nakyo kino njagala mukitegeeza kooti eyinza kuwa cash bail okitegeeza nti olina okuzisasula mu banka naye kati banka tukyagendayo katusasulira ku simu olina kuba ng'olina essimu oteekeko sente ezo ako kye bayita PRN tulina basafa abo abakuyambako osindikako mu banka naye ng'okozesa simu yo n'ofuna message omala kufuna message no bagiprintinga out n'ogitulaga ntuko omuntu onaagenda. Okusasula engassi singa omuntu yenna asaba okweyimirirwa kkooti yaddembe okumusaba okusasulako ku ngassi mu zi bank ku akawunti za gavumenti ez'enjawulo. Okusobola okukendeeza ku budde omuntu wamala okugenda mu bank, gavumenti yatandika enkola ya PRN okwanguyako okusolooza omusolo gwa gavumenti. Naye ekyennaku wabweru wa kkooti watera okutuulawo abantu b'akayungirizi abagufuula omuggano okusolooza ssaako n'okwefuula nti bamanyi omulamuzi asala omusango okukkakkana ng'abantu bababbyeko ensimbi zaabwe. Tulina abagezigezi bw'omala kutuuka kkooti bw'embangalira emmengo osangako abantu abeeyita balooya. Nze bw'olaba nze ndi muganda w'omulamuzi omulamuzi mumanyi nasoma naye kakati oyagala ki njagala beeyo ekyo kiwedde kati okola mpe enamba yo weeyange nkonectinge kuki omulamuzi nemukwatagana tukira nze ndi bize mu office ndi mukusala emisango nakuwa enamba namubuuza ngenda kuteekako mmeka $5,000 era tamanya ki akugamba nti enamba yaani enamba ya mulamuzi sindika directory ku kyoto egenda kweta manya ki egenda kweta manya Bukenya Ismail ogenda wabweru n'oteekako ssente nizigenda ng'oddamu kumukubira ng'essimu yakola ki yabaako dda bakubuuse
nosanga omwana akulidde mu geto wabeerayo abagezi omwana akulidde mu geto mugezigezi omugezi tebamubba naye balaba bamukubidde ku kooti bamaze kubba atatoze wange mulamuzi oze mu kooti fayiro bakisomye omuntu noraba tategeera waggulu mukono noraba tebakuyise ate oli yakugambye nti bwomala kuwayo sente kimu kikoze eki olaba bamuzizaayo okuva omu gw'omusanvu ogamba magezi ngakujjaamu nogamba nedda kangere mu ofiisi y'omulamuzi abamu mujja mulamuzi kati ate tukoze tutya nogamba diiru ki nga wangambye nti nsindike sente ng'okozeseza omuntu gati wansi sente nazisindise ate omuntu wange ngazzeeyo gamba first wait osindise ku layini ki n'agimpa ngenda kugiteekamu nga musindikira sente ereeta Bukenya Ismail nze simumanyi simulabangako